bana yesawa zakawera buwezi ttaano naye enkuka yajjudde dda lengera namungi w'omuntu banaye abantu mwe bali kuwagira Ssaabasajja Kabaka agenda sima ssaawa yonna era helikopita zatandise dde okuyita mu bbanga essaawa yonna omutanda atuuka. Javite Media subscribing ku TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. Javite Media egenda kuweereza information buli kigwawo dakiika eno kati. Javite Media egenda kuba ekikwano ku nkuuka bannaye abatana bakujja musubwa busubwa essaawa ya leero Kyakutte Dda stage zonna abantu balwana bulwanya okuyingira ya Royal College Namugongo bataddemu ensimbi mu kana akantu Zaga Computers bataddemu sente enkuuka ebeerera live ku JH Media basangibwawo ku Kintu Plaza bachekingeko bakuba ku buli kalonda yena computer laptop bachekingeko Zaga Computers namba zasingira zinakuwa zitabuyisaawo. Javite Media eyewaddeyo ku information yena zino zakawera bwezi ssaawa ttaano ne abantu abayingira balwanira bulwanizi ticket toyina omanya yena ali eyo ticket zigwawo lwabwomi essaawa ya leero Sebata yali ku stage abakuba kikadde ku kikadde bannaye laba endulu bannaye laba essanyu JH Media yali ku kamera z'ensi yonna buli kyonna ekifa ku nkuuka checking buchekinzi ku JH Media YouTube, TikTok, Twitter, Instagram laba abaana banyumye bannaye banyumidde omutanda omwaka tuguyingira ne Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja yasiimye enkuuka ebeerewo abasigadde tetumanyi ekiri wano mu nkuuka banaye tobongota banaye mwe bali butaswaza Buganda mwe bali butaswaza banaye ate najja tojjaddayo buzzi wajjudde tiketi zigwawo ayina emitwalo 2 oyinza n'okuddayo najjewo akasala busazi kkubo ojje banaye Kyakutte Dda nenga Zaga Computers banaye yataddemu essente asangibwa ku Kintu Plaza muchekingeko akuwa laptop zonna ez'omulembera abaana abanyira balaba abasheshe olaba n'omusheshe akwate ekkubo najja mu nkuuka ya Ssaabasajja Kabaka kati gwe nabindoobwa nakawa nani namazzi gwe Nakacwa olinze ki Nakacwa weeyayu banaye laba ekiri mu nkuuka elelelele abaana bonna bakubye ebikumba basazeko busazi basazewo omwaka tugingire ne Ssaabasajja Kabaka anti JH ogimanyi JH Media kasitebera ku kamera z'ensi yonna abo otegera obutegezi bandi ez'omulembe zikuba bukubi wali eri n'omugenzi Paulo Kafeera agambye omuzimu agenda kusindika nago guyime mu nkuuka ya Ssaabasajja abamwe mumanyi bye muliko naye nga ffe twasimbudde dda omubanda gwe tulinawo ng'essaawa ya leero nga surprise artist gwe tuyisuubira essaawa ya leero newe naali eyo olinze ekyo olinze bidde oyagala owulire masasi mu bbanga ng'abantu bajjudde baba tebakyagala bayingire buyingizi duka buddusi misinde Kyakutte Dda fireworks